Nolwekyo nalaba nti tewali ssuubi paka ne bantegeeza nti batwalira fayiro yange omukulu Kayine Rugaba omutabani wa president yali aswedde ninga tulwana naye kati yami komanda afugeje. Nalaba nti salabawo ssuubi lyonna nenkimanya nti kati president nibi yansuubiza mu 2004 lwe namusinkana nga 17 ndabange gwe yalimba kubanze nalina essuubi nti president ayinza kuba mulimba. Lule wali musazi wali president Museveni tumwagala kololo fenga abalwanyi talina walagano no yetaka lya kabaka webugabe no yetaka siriye sikutabuka taka muntu ku state square ya president agenda kuwira nti nakale mu muntu ankubye kyasi yabye sente zeggwanga tax payers money olide naye kati abantu babasiga busuzi blue band bichi simanyi bamukute simanyi corruption court. What is the corruption court? Kati betkanyala zekola kiwali betkami FDC yagiriamu olukwe yali wali mukasa agent tuli omwejjinja ngagoya kawunga wanji kugoya kawunga. Yes please. Nawo mu nsonga yennyini awo ekyusu kiri awo gobadde olowooza kiki ekyalikoleddwa sikyalina ssuubi mu president Museveni. Nze bwe ndaba omuntu tibamwadde miliyoni 2 ndabira ddala president nti no ali out of the system. Olidde kwegamba yawoza abalwanyi bange bannansko baki olidde kwegamba nze ndaba nti fe kati waliwo omwana yabise president mwamulidde Luweero Kabunyata oyo omwana wagamba nti yamubise. Yes abantu bali disparate aba abaana first of all they are orphans. Alright, when Uganda kwetuli kumpeo bana flash lecture in Uganda tubebaza mwe bali bali dala COVID-19 is real and it's still killing people. Olokwa nenagadde dobozi yange sobola okuyitamu obulungi nammwe abatulaba abatuliriza kansokenze je ko maskeno edobozi sabola okutambula obulungi. Nenga we are so happy to be with you. Thank you so much for keeping us online and we really appreciate. Keep subscribing and keep watching, keep sharing. Mwenna babadde babuuza Sergeant Gitta kiki kyamutuukako nga bwe nadde mbaddamu ku message nga mbagamba Gitta tafunangako buzibu bwonna. Sergeant Gitta wali akyali mulamu kujja konga bwe mukimanyi omanyi mmwe fenna Uganda tulina ekizibu kimu Sergeant waliwo omuntu agamba waye munnafe ali bwati nga bagamba tusabiriza olumu tekuba kusabiriza oboya kale bosobola okuyambako muno muyambe ekyo batetekako namba za pesa simu awo nti bambe boyaga kutwa kasente teka kwene simu no if you feel like kugwe yanga soja maza entambi zona zijja zakolanga tumanyi nti no wayi nantamega wegwanga banabulaba wamune banne babu nafuna kye bakolako naye embeera tewali poteya kakati ekigambo ebyaliwo nti no mwalwana kitufu mwalwana ensi yonna yakiraba naye kakati twaga tumanye the way forward oluvanya lw'okulwana ebintu biganye gwe wali etaaze ensi eno ffe bana flash lecture no n'aba viewers baffe n'abatulaba bonna tukole tutya tuyambagane tutya twalikoze tutya okulaba nti abantu bazzeemu essuubi kakati gwe waliwo basojjazi bano benda bakusuti n'empulira ennaku gano munango mukama akwadde akanyiriro okyanyirira tokyalabikako so kakati olw'ensonga eyo abantu tubakole tutya onayimirirako otya nekirala nti ebbanga libadde ddene nnyo situation eyo ne kati esawa zino wooli era kyo nti abatwala mwenna tuzze wano okuba tuyisayisaamu sikuyisaamu tuwayeemukko gwe twalikoze tutya omuntu ono Sergeant okubaawo ebyali olusirika lwabaddemu teruvuddeemu kya mugaso naye mu lusirika luno temubaddeemu kya mugaso mwebale nnyo mwebale kutwagala kwe tuli ku mpeo nga twebuuza Sergeant Gitta essaawa zino ebintu nga bitabuse we mwalwanira endaba bigenda biddamu twalikoze tutya ebintu n'obutaddamu buuza abatulaba nze njakantekeko maski nze bonnange gejjako bakola bayinza ogamba mulongo Gitta gwe yeomu Bannayuganda mwenna mbalamusiza baganda baffe mwenna bali ebweru abali Sweden, Denmark, UK, Australia mu Buwalabu, Easter mu America, abali London, abali Tanzania,
Sudan, Congo, Rwanda gye twatuuse omukulu Kagame mu nnambala musizza. Nze Gitta Musoke Kadogo, erinnya lyankalako erya Sergeant, nga Mukama nkuumye tuyise mu corona, bannaffe bangi bafudde mu Uganda wano, naye Mukama asobodde otukuuma. Ate mukulu Roger nsanyusa okuwuliza. Yesebo. Mukulu Hudu ku kamera nsanyuse kubanga kiseera kiwanvu. Corona natubuzizza naye weetuli Mukama atukuumye. Weewaawo. Kwegamba tuyise mu bintu bingi. Nalina essuubi twakola obutambi obuwera ndoza mwabula bange yebweru ne mu contributinga mwafaayo okunyimirizaawo, naye nga nasuubira nti President Museveni ajja kuvaayo kubanga obutambi obwo baatuuka mu State House ne babutuulamu, era nga Kano omu ali ku pano, Kano Semakula wa SFC waawo Kigogwa batuzaala awo, ng'afaayo nnyo okulaba nti antegeeza nti babufaako babufolowinga. N'olwekyo nalaba nti tewali ssuubi paka ne bantegeeza nti batwalira fayiro yange omukulu Kainerugaba, omutabani wa president eyali eswedde nga tulwana naye kati yami komanda afuga ejje. Nalaba nti salabawo ssuubi lyonna, nenkimanya nti kati president ne byansuubiza mu 2004 lwe namusinkana nga 17 ndabange gwe yalimba, kubanze nalina essuubi nti president ayinza kuba mulimba, naye emyaka gyaweze juzi nga 17 guno mwezi gwe tulimu gwennyini emyaka gyaweze emyaka 17 nga President Museveni tampanga nyumba yange, tampanga lanka zange, kubanga lanka bwe ntunula kati abantu abali mu magye Gista nandibadde nga ekitone nnyo, kubanga brigadier Mugira lumu yaŋŋamba nti nandibadde nze nandisose kwezo lanka okusinga bo, ate naye ng'olaba nti 86 olaba afande Salene yali ansuubiza naye bankuze mu kakiiko ka tujefunze. President naye nansuubiza nti agenda kumpa ekirabo kyange nankweka nanteeka ekkololo, naye abantu be yankwasa abafande Kyanda Kawaaba Major General tebalina kye bakola. Kwegamba ndaba nti nze essuubi limpeddemu, era mbakuba nti nina balooya abayinza okufayiringa fayiro mu ICC kubanga bintu bingi byembulaminga gavumenti eno. Saje yakulumba ne ICC. Andi kati nze nali mwana muto. Charles Taylor bamutwala mu ICC. Ewulidde wa Liberia, ensonga zaava ku kikoyisa abaana bato. Nze singa nasoma sakuma mu P6 singa ni nabwendi kati bannange baba bafunye milioni 2 mu parliament. Zali badde zizo kusoma olidde toyinza kubanga tewasoma n'ogenda mu parliament. Olidde kati baguza amamotoka bali bulungi yoke babadde bakaaba, embeera yalimbya akalukali manerenda biki neko gabala ebizubi bagenda okusolovinga. Kati bwe mpulira nti omuntu bamwadde milioni 2 nze omuntu eyalwana olidde nange kugamba ndabira dda nti no ndi out of the system. Olidde kwegamba ffe twandibadde first priority abayita no President Museveni. Okiraba fe abaana abato be bajja mu masomero be balaba nti no abaana abato be bajja mu masomero kwegamba olabira dda nti tulina ennaku bazadde baffe baafa. President Museveni yali yeekweka waffe emigadde abantu baafa, bw'otuuka ye matugga ku mabanda olidde yasobolanga okwekweka muzeeyi Kyobe bamuzeeyi Semakula abantu baafa. Olidde nenga bafiira ki bafa okulaba nti eggwanga lino libeera bulungi, bafa nti tubeere mu yatusuubiza ebintu bingi mu nsiko. Olidde yatusuubiza amasannyalaze, yatusuubiza buli kimu, naye olabira dda nti tewali kitulaba kitwatuukako. President Museveni nga tumaze okuwamba eggwanga yajja muffe abaana abato n'atugamba mwe bakaddogo mulina okuddayo okusoma, naye ebifo byayogeramu byali bikyamu kubanga ffe twali mu Northern Uganda. Abantu bonna abali mu Northern Uganda bakomanda ab'omu Northern gye twali tukuba aduyi omu Northern baatugaana okuddayo okusoma. Why? Toyinza kugamba nti abantu tuli abantu 3 bajjeyo bakadoga abantu 10. Olidde kiba kitegeeza nti abasiga tebajja kulwana. Olira abasobola baddayo okusoma, naye labo banoonya mu ggye lya President Museveni tobalaba. Olidde Kasumba abaddewo, yes yasobola okusoma n'asoma amateeka ge, era badde MP we Bujenje mubadde mu mulaba, naye kakati era n'okuva mu magye baagana omukuza because yali fabava mu nsiko. Problem ya feriem President Museveni batuuzanga wansi open criticism. Bw'olaba ekyamu we criticize kwebyo bitulaba nti no bikyamu. Era Kasumba yavaamu nga lieutenant okiraba alonda n'amubeera bubi n'amuteekamu SIB naga sijja kukolerayo kubanga ebintu byemukola bikyamu, siba abaana mukola biki. Aina advocate ye era kati ye muyimirizaawo. Olidde bw'otulina abaana bonna abadde ne basoma bali wali mbuya
they are there majors my captain nete balina office bago yali kadogo simanyi semuju simanyi mutegombwa simanyi we bali I know them already naye olunaku lumwero omukulu omujamta nga no Gitta waddeyo kusoma ne muga kusoma isu twali tulwana kati omukulu omunaga no Gitta yagano gen ne bayitayo omuntu omu namugamba wali mu kibinja kinti anza ali mu kibinja kina naye waliwo sad battalion yafande Lumumba Patrick omugenzi sad tiyakiriza mwana n'omu kugenda mu kadogo school olidde kwegamba ffe tusigala abantu bola tewali lutalo talwana wano olidde why kubanga ffe twali ku ground soldiers ba mobile kukuba bye batuyigiza kimu kuba byasi olidde kati obate twasoma what do you expect kakanize bwendaba omuntu tibamwadde milioni 2 ndabira ddala president ntino ali out of the system olidde kwegamba yawoza abalwanyi bange banansko baki olidde kwegamba nze ndaba nti ffe kati waliwo omwana yabise president mwamulidde Luwero kabunyata oyo omwana wagamba nti yamubise yes abantu bali disparate abana first of all they are orphans botuna wonna kabunyata kamanyi kamira gende bukalabi gende kanzira genda welfo bingi nyibe twayitamu okulwana entalo katagwe wa those abana bali ba orphans olidde president wagana ayogera kayogera bwogezi nja kuyamba bamulekwa nja kuyamba abana babalwanyi abirekawo olidde kati yali yose muwala we Natasa mbwagenda kulabira abalwanyi Natasa yali Sweden yalabira atya Gitta ngenda mugera nja mugambe ekigambo kimu yala taatawo okiraba olidde bajjojo this who ono yabaseteza gavi Alice Kaboyo ne bamuwa minister parliament yamuganye ne president yakubya akasimu please swear that person nachikwatamu simanyi baali Sweden simanyi baali wa now they are there kweganja bategeza nti Uganda fenga bayita president Museveni tuweddemu essuubi olidde kwegamba n'omuntu wava n'agamba Fred yafudde yes atenze n'oyo mwana yasibye wabwerere abantu beruwera ategeye nti they have obwongo bwabwe buliko ekikyamu bomu ze twakuba mu Luwero abakyolize bakuba mu Luwero abantu bafa abantu bafiriwe byabwe psychology torture eri ku bwongo bwabwe olidde n'obwekikuganze bwendaba nti omwana bamusibye for what olidde Salimu Sale bamubikako ngati yasiba muntu nze munyini president Museveni bamugamba nafa nalweso yamugamba nafa Master baba sibabo ngata musibanga olidde kugamba njagala okubawo nnyo yes please bakubika president Museveni nalweso yamugamba nafa nga bantu teruzira olidde kubanga bakimanyi president agenda kumpa office okiraba amiri yakyambadde ennyini ye trouble cause president yamugamba buli kimu nteeka omwana ne kololo naye bwe nkoma wa America muleeta omwana oyo kakati naye akwate omukyalo oyo nga bwe yakubika njagala mu meeting mugambe nalweso musibe anti ekikulu kusiba kubanga oyo mwana tebandi musibye for what olidde president yafudde yes walaba Mugufuli abana baamu bagamba nti omwana yafudde olira bakwata abana mu Kenya ne babasiba olidde naye nga basiba baaki okiraba kwegamba olabira dda nti ebintu biri vice versa oyo mwana yandibadde amuyita n'amuwa ne pikipiki n'amugamba Uganda waka nze sifanga I'm still alive as a political man kubanga president Museveni is a political man olira politics yamuyingira buli kintu akikola politics okiraba yagenze mu parliament n'agamba nti yaleese abavubi buli we babbira amanyiwo which means ne baleese tebachi agenda ko nabanje bamukubye mudde ebituli olida kwegamba ffe tuli ku ground tuli ku research kwanja bategeza nti Uganda we tuli fenga abalwanyi president Museveni yagaba nasko tuweddemu essuubi era ffe tumusabira kimu afuge ebisanja byafuga fenga abalwanyi tujja stra coffin yetu gitwale kololo kubanga wayina okwebaka teeka ate nebaka lwakitula no lule wali musazi wali president Museveni tumwagala kololo fenga abalwanyi taina walaga no yetaka lya kabaka we bugabe no yetaka siriye sikutabuka president Museveni yajja ekawumu mu Buganda ne bamuwettaka n'afuna yekifo era ye buli mwaka afuna milioni ebi 5 mu faamu ye olira no liyali fotogaliyo fetuli ku ground we are researchers tukuze ne president Museveni taina kyanza gamba atumanyi fetu asemanga zi toilet fetu akubanga atwamalanga enyumba zabwe n'obusa toilet bwavayo okufuyisa ne tumala tomukuru munaye alwale twabatukozesa ebintu bingi kalbe tulaba nti tusasiddwa 0
kweganze neewunya ate teyandinimbye kubanga nakola one nalwana entalo mu nsiko nalwana eyo lanka ne tuwamba Kampala eyo lanka ne tulwana ngengulu konakiraka eyo lanka ne tulwana Northern Uganda lakwena eyo lanka kyoliko singa go 5-star general kuba general nandibaddeko nabo bakimanyi gende wakoleta gende wasali musale genda wabuuza bonna babaliko kati bani babuuze Gitta nti awo yo mwana tuba kumukuza ndo yanzijeko ne government ate singa nasoma nandibaddeko statesman in this country oba sekyo somewhere awulidde kubanga waliwo ebintu byenda bibakola bife twandikoze kati singa fe basekalema sinnakalema sekalema singa basekalema teka omuntu ku state square ya president agenda okuwira nti nakalema omuntu ankubye ekyasi yabbye sente z'eggwanga tax payers money awulidde naye kati abantu babasiga busuzi blue band biki simanyi bamukutte simanyi corruption court what is the corruption court kati betkanyala zekola kiwali betkami FDC yagiriamu olukwe yali wali mukasa agenti tuli omwe jinja ngagoya kawunga wanji kugoya kawunga kakati simanyi nti FDC nagiriamu olukwe nabira kubesije namupepeta ekiro musanga alwa kisozi ayambadde ebyekisiramu president anti besije he wanted to overthrow you for what oli yali personal doctor wali ebizu bya besije president yabimanyi yenyini yamugulako hotelu muteka mu court maso ngo agenze mu FDC simanyi DP bichi namuteka mu court maso for what ira mutaka mu court maso for what ira buyagenda amga Amiria njala kulaba president sebo nsibirachi afanze zijamma jego president amga no kano ka petrol station kakwe pansa kano jejo dongo eno yaragide court maso odandala jejo dongo abali yawo ebaluwa kami commander I have authorized the message go home jejo dongo alaba besije besije no we are still preparing the court. I'm not yet. Wait. No. I have a letter here, sir. Which letter? Your Excellency. What is this? Certificate to retire you? Oh, okay. Call me CPA. Even if I'm brown. Abachari yao. Abengambo de bagende lwakitula. President, what again? Anti-message agenda question bako. What? Kunese bako. Message. Who? Jejo dongo. Don't allow permission granted to Chiza Bese to go home. Kati ya receiving a message muchiga. Olira, narabi message. Oli muchiga munne na asirika n'ekitabo. Bese nakola ebyebina ne bigwa. Bweyama n'agenda n'amugamba iza chi kwata atanogo gen twalira jeje. Chiza Bese nakwate motoka ye. Abatuka bwati awo bajibocha gonja abanubi bana abali aba brigade y'abamini aba abanubi manyika tibocha gonja kibaga regime zichuka generation zikula zichuka abali ba general bamini bocha gonja anti that situation yeyo gwenira president Museveni yape ku ntebo you will see nati tusa chetwataga nti mabazwana twagala mulungamye gwanga lyaffe byenjogera teri ayinza byogera mujirya president Museveni ate lwaki anti yanyonona Toza kudda mwana myaka 12 genda kuba road blocker kuba bantu ki kakumbi piga muntu wa kipingamizi gende ruwero nabo eriyo mayumba 11 ali yali obote bonna bwe buwanga bamulaba wali nolwecho president Museveni nze wendi kat era nenfuna loyo omutuufu mugamba I want to write to the ICC lwaki banteeka mbuyekera nga n'emyaka 12 lwaki saasoma esazo nandibadde zino problem ne zola basinga nange nina Gitta olira genocide recommended me nti singa tuyina ba Gitta 10 maje muno singa maje gali okay ne kanyo kati yaligeze kubera me commander no bere yo mwesef sukuma tatawo fe twalirongoseze je ne agenzi wali kulongosa je ata asanze ensozi kubanga kati omuntu wete wanu ali wali brigadier kati ate omwana yali Sweden kati ate gwa agenzo fuga era group ze bombo jeziri you see there is a blunder in our forces bye nanjala president ape office mugambe nja kutereza UPDF one nzo wa P6 I advise the president okumala ghost soldier maje take amaje mu bank right now na yemo nyinyi afuna sente muki because of my advice salary ye million 3 zigenda mu bank go the system eyo anti yali entalo zange zinataka entalo zange started need entalo sanka 2 mugumu
amwero nowuni gende wa Mugira gende wa Kyanda gende wa Mbadi gende wani ate nabo tebagenda kumala kizibu kyange. What I want is a barrel yo nanyi tunuza mu president went president my parent bafa kululwo waliwo ekweka waffe migadde abantu ne bafa ne babatta kubanga wali ba Museveni yayise wano yategere ngomu musuza pu abantu bafa kulwa president Museveni oide buli wekwekanga naso abaganda bamusuzanga ate kakati is hating baganda nze Gitta singana ndi mulalo singa ndi nalasa singa ndi mafuta eyo nga fetu Gitta to nabino tuwandi nabye Gitta ngonzijawo nayo omuntu angambye bakutwale ekololo Ameria Gitta mu mukomye wano nga nvudde America ne bakola enkwekwe zaabwawo alonda nantu ayiruzira president nabuuza omwana nga akwata babbi maje arua narweso yasoka nayimuka mangu nnyo your excellency Gitta yave ecology wa muteeka yabula naye twawuya n'okufaya fa okay that is what the president knows biremye yoyo twogera byonna byonna era buno obutambi bukozi kinene nnyo naye narweso aliwali nga obstacle teri issue ya Gitta kutuukawa maso ga muzeyi byonna mulaba yangamba bangamba wabweddalu oli butabika ne mugandi butabika nti ye ani yagamba nti bakama abo yatayogera eyamulimba mumanyi ngata musite yamusiba eyamugamba nafa ngata musiba kati oyo omwana oyo sekyondwanze njala president omwana musumule oba yakubika muwe pichipichi agenda akole anonye 10 omuteeke ekitalya that not the issue bosubo omwana oyo you are not a political man except that nti oli ozanya katembawo omanyi muzeyize politics weri mu ndesa abavubi tetuli ebyennyanja tekuli magumba mu ndesa abavubi emputa ena bagisala salada tuli amagumba ano mu Uganda mbwalesa abavubi bannabanja oyinza otya okusurprise sergeant ze kamugamba abasajja abo gwe mmanyi mukwata zitwiga za ize ngamba ebigamba bino byogedda bya kinomu politically president yatuonoona one thing twali mu nsiko natutuzanga wansi w'emiti fesaba tetwabiranga ku ntebe zino era when I'm sitting in such a chair I'm lucky twatulanga wansi ku ttaka president n'atula wali katebe kamwasa jute buno bwafo bw'abaganda obwedde obujjukira olira najja wali n'atutuuza olunaku lulamba n'agamba umaje twalwasiga tunaku twalwananga twamanyanga baliwa bali gundi obabeereyo bwe bagala bakola ataaka wuyalwedde naffe twewulira ntukola ki twematira nibabe mobile zaffe zitambula biki n'atuyigiza corruption eyo 10-point program twagenda okujja okuwamba ffe eri mutwe yonna teri muyekera atali intelligent twali intelligent nnyo ne kati okyali mugezi kubanga twatukanga ntugenda ntubega mu maje agobote tuyingira mu barracks fa abana abato such a sacrifice it is a risk no yingira mu kati Joe mbadde mu State House natimbye ebipande eyo nana ku meeting njala president alabe nti this Gitta so alive abaruga ya confidence nabitimbye I don't mind kubanga protocols are present in full na wandikira ambayo nangamba ngana bitwala president he will handle this matter up to now 218 nengende walwabogo I will take this matter nengende nsabirayo ngandoza patience nansabira bichibichiba mu ndabe entebe za yellow zo naze NRM embwa ziri mulimbu zichekinga bomb mu chachi ya mkama ulesa embwa now abantu we are disorganized let me tell you nze president nkusabe kintu kimu nali njagala ongwire nyumba bolaba nga bintu ebisoboka emyaka giweze 17 nze milioni nga 5 ndoza byonna bw'ogattagatta kati ku bilioni 4 ne milioni 2 ze na savinga nze mu ghost soldiers n'okimanya nti nalwanyisa ababbi njala kukwatako bilioni egi emigadde wali wewekwekanga nange akolawo ekijjukizo bagawe wano president weyakolanga ki weyalwanira ate neyekweka ekyo kimu abagaddafi aba Libya okutuwa emundu olida president bamusanga nga migadde aba Libya emundu ne bazizeta ne bazisuula ekanziira Gaddafi omuwalabu ayamba ki ayamba abayekera emundu zatuyamba okiraba niko gamba waliwo ebintu byentuna nendaba no president no nze Gitta sandi badde bwenti olide gwe waninde ewuwa mu office yo no bampita sinze najjanga nkunoonya n'ogamba I want to meet Gitta olida mugende ku internet mugende ku Africa ko mumulabe
I met Gitta, I met president on that day. Mugende ku Africa kwa mulateke mu Gitta musoke. Na meeting ga Sejusa General Salim Sale wali amama mbabazi wali bichi bonane bewunya nenvayo ne testifying a story ya majo kubera mu ghosts. Why? Bani abatikanga mu ghost. Ba commander. Mu General Katisima Muwozi David nze mwese ekibinja e Congo. Kubana reportinga issue kayirwa nabitwala president abakulu nabajo muwozera bamujja mu semwayi nibamwa captain nagenda atako kulidinga amaje nava mu byabambega. Yes kakati Gitta nawo mu nsonga yenyini awo ekisu kiri awo gobadde olowooza kiki ekyalikoleddwa China suing President Museveni. Oyogedde bulungi Uganda future owabe bweru oba wakubanga buli muntu yenna asobola kuno sikusabiriza nibe twali mu nsiko president yasabirizanga lumonde muwogo nfudu biki twabirya paka ne tuwamba abantu nga tebava ku geti y'Entebbe ne Nakasero babanja olidde kubanga ebintu byali vice versa nga amaje gobote begakusanga ngo inaka papula be bawanika ba commander asima bajurisi ya kihande kasiringi simanyi bani balubereza biki ate bakusanga nako manyi information ziri kinga ngabula bakati setya usinti ebintu bikinga wakagame nagamba no you are spying me ebintu bingi you see tujja tukawo concerning Rwanda Kagame and Museveni there is a big battle there na bakweka kweko manyi naye tujja byogera because now nothing to do mwasibe emyaka 13 nembera mukomera because of open criticism. President yenyi nakimanya nti nwanyisa ababbi he knows akimanyi bulungi nagenda ku KFM Gitta as helped me nagenda mu member of parliament Gitta as helped me the right now in UPDF there is no corruption. It is true kubanga byajjawo emmera bakulu mubali babbira neka kati yes byonna bitegete tewachali corruption ni ate Jesse yamanyi nnyo nekati bamanyi foundation ko kyava ekintu ekyo banku bateke nalweso namusanga yanga Gitta daimi gaddoli ne mugago ngato genda ngakulima ndo mugamba bote ayina lweso yani what is the general is the decoration is the president yagambe yolanka njikuwa atincha nenjikujjako kati omanyive botwira president byayogera that is where we get confidence yolanka njikuwa na ya atebo oleto obusiru era president yambuza naye bakama boto batya konze bakola byotayagala oli mutufu yeah tumujukize nti no kyali omugambe President Museveni nze kyali mulamu sifanga nalwe iso general wo yakulimba uwo nerankaye si wange banga I know the foundation of nalwe iso munsiko yakuba kyasi tuze wano akulidde abawala bonna berwanyeko okufuna ennyota Bagines Musoke banavuga bampaji buli omu yerwanyekaawo okufuna ranka tali commenting ngako muntu n'omuntu gundi muweranka ye yekuze bali wali bakuza omuntu yagenda okulwanyisa welfare is now general there na amiri abo yava mu office nalwana nyako ate sente zonna yagaba sente olide nalwana nagoba buli kiramu nagoba bana bonna nayeta group ye abala bali badde mu URA abala bali wali nasitamanyi kuwandiika now omulimu gwango sanga yagutwala n'ogutwala president nze ndi mulamu olide ndi ku ground nja kwogera everything sina kyesimanyi nkulidde mu majje emyaka 12 mwanzija mu somero ne munkubise mundu nenkuba obukumbi nenkola ki ababukumbi baleke bayinza ozuuka ne bagamba Gitta tusasule ffe batu bakuba obukumbi ebipingamizi byase birumbi simanyi bamayumba 10 abayita olugezigezi ate bayiriddawo obuwanga buli luweero olowooza bwavaawa contribute yonere contribute nawe baleke bayinza ogamba nabakutwale mu ICC tujja kubyogera n'olwekyo mwenna nsanyuse nnyo era ndi musanyufu kulaba nti nkomyewo ku mpewo I'm still alive corona atusaasidde kutusaasira kubanga olunaku lumu nali kaawe lubaga nembala kofini 20 neŋŋamba what is this neŋŋenda emulago nenyimirira eri nga ndaba bapaledinze emirambo ng'emigaati nakibuuka yes come and take yours ngamba this is corona kugamba omuzannyo bana Uganda balabye nti corona is serious ziriyo sibya kiyaye corona wali abantu bafa abantu bafudde naye nawe yoke kubanga kati buli muntu ategedde nti corona mu Uganda mwali olwekyo baganda baffe bonna abali ebulunze kyesaba kimu omuntu yenna asobola okunkwasizaako nfune ekyo kukola ekyo kimu rent embonyabonya sisabiriza ne president ya ne sente batuwadde wano
trillion oba mmeka eza corona olidde naye basobodde kusolako ne bawa ba MP 2 bagule emmotoka okusinga okugula eddagala lya vaccination twegeme tuleme kulwala naye asabiriza nese zimuwa ate ne zibulira eyo owulira ne zisaya twatuyamba kati yoba nga asobodde okugamba tanza kwata miliyoni 5 naawe abayimbi naawe simanyi baani abayimba tugonga naawe naakola biki buli alina kyasobola wendi mukulu Rogers wali kubanga yankwatiridde sandi badde bwentyo sanga kati nandi baddeyo nga nebinya bya toyi nga byanzitire ye wafe emigadde ndi mukusima toyi ate munaye Museveni yatulyamu enkwe teri kinuma nga kintu mwawerekera twawerekera hu bajja abantu 27 bandi bulwanyise n'abantu emitwalo ena olidde ne badda kufa amasomero gaffe gonna gende Masulita gende Kalasa genda Mulule genda wa Jacob Wasimu aliwali yali headmaster kakati ndagawo omwana ali awo nti brigadier yali kadogo ndagawo omwana omuto ali awo nti major general ali liddawa ekyo kimu 1 kinewunyisa promotion ezafulumye jozi abateeso balina ba generals bana eruwero teri general nogu leka nawe atani holiday afandeka waga wano makukuba wano esemu wano ngogenda wano esemu to wano egombe musajja watu yaliyo ata yogera era bino byenjo gitabajja kutta meja jeno buli bakutekane enyote myufu wano ba meja goli pirato era the president Museveni okay yiwalake tonkuziza bati nze Gitta ndi muganda ndi mukatuliki kakati ebyo bimmala nabera mu lubuto nenzalibwa nkuze nsigazaayo namusibira nettoyi ate ye president Museveni musiko nga bikoko matubijja katale ka messe ku muwogo katale ka messe ne baga ntugabako ate mutoyi omukulu abaana bali mu service P4 P3 P6 bagamba nti twadde ne tusoma naye abaana mu busente bwabwe butono bu salary osanga omwana ng'akoleyo ka certificate n'ayingira mu laabu na kusibirawo bagita kusibirawo nnyolo awo mpale muguwa n'abeera nti certificate in lab olwo yeeyongeddeko certificate in logistics naye nga yeerwanye ku salary ye entono eyo olaba nemwe gomusajja bakolemesa aba abaana bonna mbalina president yalagira n'agamba lwe naliyo n'ayita alonda n'amugamba abaana b'ensiko bonna mu bakuze olira up to now alonda avuddeko Katumba avuddeko Katumba saba kyaliwo kuba CDF anti be balina I have authorized by authority authority promote omukulu omwe bwamutwalira taina danda kyemu mu maje wano abadde awo kati bamututeye mu ntanafe yambo simanyi secretary bo bawandiisa nti munaye ate baamala ba general but how old are they fakini bali batwala mu nsiko ngayo kati bajibuuza oide dinda kosa Gitta kubawo nyaawo lwasonga twagese tegeere yagamba bagambi okuwa ebintu byonna babuza oyina bukulu ki naye kutwala mu nsiko yagamba bakuza abaana abo bonna nze listi njiina olira kati omukulu omu afande Katumba n'agamba please can you cross check are they still alive kati oli omukulu olw'obusiru bwe naki omanyi kale mbabwire omuntu nga yabalooza badde mu office be president byagamba mubabeera mu ntebe ne beetolola bati ne balowooza nti bakola nnyo they are laxed in offices kati n'agamba how you cross check how old are they kakati bwe twali tugenda mu nsiko nga bwe twabuuzanga myaka agize mu maje 86 kakati general era avudde mu office tamanyi ndi list njirina oyira tanasi yakolawo era abaana bali eyo bae ba Gitta tulwaneko konze nze ndi fighter yawulide kakati president nkyana agwayo ku list mbadi up to now these people bana balwana kati mbadi ayingira mu miguwa gyatakola ki gyatamanyi zezo panche zigenda omukuba nakati yazingidde dda takyebaka olide office ezitoye kati yaloze okuba general yuwarake bizibu president wabe nakasero ono mbadde we kasese oba kasese oba nabutaka oba zirobwe anti bazimbye bonna mu butaka lya feri yeri ejimu kati punch president wabe nakasero tava ku Serena still there tanebaka ate bebaka
alonda mukazi yamuga naye sebo wano tokibebakawo nti ate nakola kyanti president wabentebe resort beach babeerawo tebebaka holiday omukulu wa president Museveni nzagamba nti president kyali muyekera bali buyekera abantu ogenda agamba Gitta I will meet you nogenda entebe saa kati musanvu otuddaawo nakola bekiro saa 9 gwogenze misana ogwekiro wotuddaawo era nenkola mutabani we gyabadde akola bakomanda entebe abayita ye meeting president ne balyandinga babanji na bageneral bandi basini yabe ne batuulaawo saa 8 7 omutabani wavayo mu nyumba okay mukambwe nnyo how are you now I have a message basini yabe bagamba ndi baga what is this gomanya kiri ebombo kati tujja biwulire kakati mwena nsanyuse nnyo nkyali mulamu mujja kuwulira bye mutawuliranga nze Gitta natusogamba basinga nfuna lawyer and drafting the file egende mu ICC. I was a younger person ne banteeka mu labor activity kati wakikonyi bamuvunaana yatwala abaana boboke yatwala biki banjikiriza okutta kubanga lebo bonna bakola ekintu kyekimu balebo bonna teryakuli balebo bonna they are same bakola ebintu byonna bakola ebintu byogamba nti no bakozesa abaana abato Charles Taylor wamuwulira bakozesa abaana abato. That is the same case. Tei lebo wanakulimba lebo yenna ino kwata omwana omuto amulimbe yayitewo gaba madala era olaba bonna kati baba no bonna byajja nabo mu nsiko ba ambassador Julius Chande Kasaka simanyiwa Wasande China simanyi ba Kasajja Kenya ba Burundi Nyamwasa Rwanda simanyi ba Chaligonza Burundi kwega bo bali okay sente bakwata $, kati fe ba Gitta okaba ka president nyamba ebitano kati full figure no otabuse tewali mirembe tewodi nze Gitta ngomu nja kulwanira bannange je bali tukaye mu Luwero tukawa balwa bali mu maje Gitta tuyambe Gitta gwa fuko muzindalo gwafe kati nze Bobi Wine wa UPDF nze Gitta no buno butambe babulaba era bajja kubulaba kambuze nacho bajja kubuza. Yes please. Full figure ye presidential advisor kuki nange simanyi yakama mu class ki ate basoma ki na full figure wali omudeko nga awira oluzungu ali wafuma vwe polisi muri magundi juzi yavuma abantu ekololo nga president alida nti gana magundi amadudu simanyi ga noop okagama kakati msha changeza ko okoleta ntini nchiwa nange nchiwa mukuru wembezi wegwanga. Yes please. Over full figure in terms of social and politics word yamuleta as a presidential advisor nawe wachiri nawe ayakama mu P6 na udamu newesomesa also you can speak very nice English at the same time you can also advise president the nation ekifo abanga yagala kumpa ekifo mu state house nzira ngenda kuyamba maje advisor on welfare of the army Gitta chaba kuwa baba wakuwa ba general bankubire saluti mbarage kiki ekyokola ndabe enyumba zonna nja zokyeze subi mu barracks zonna because sat munsiko twasulanga musanja mu maje kati myaka 3 mwemeka amaje gasula mu subi even izo it is a culture amanyi culture yabwe basula mu subi fa baganda tuzimba ntaka ku garage batubuzangayo naye abaganda ne muri abasuma ati so gwenyine muri omubeke nyumba ne mutawo garage temwine motoka ne mugamba omuganda yoyo ale bete search no nobaneka triple U kubanga obalowoleza mu byabwe holiday kusula ku diba lya antena kwebikaki kasuuka kamu olira era bwe olumu yagenda awo n'abayite entebe abalalo bonna abeyo n'abanyaga ente 10 buli omu holiday ng'abagamba mulina okuba ku level etegerekeka nte 10 lole nte 10 stout nte 10 kati you see bali bulungi kati abalalo sibe bali tebachatambula na migo tebachatambula na nyungu enyungu yange yaragala mubasa amalusu tu ya kitugamba tuwambye Kampala kati ngenda kutalwa abalalo ayachogera nze byenkubulira nze njogera ebintu bitali konfufu Gitta ne bwete kisono kiteeka wano sogera ngako kintu kya bulimba kyogera kye kibaddeo president yatulanga nafe n'atubulira buli kimu omumanyi A up to Z ate yakyuse ddi waliwo yakyuse
mbadde ndowooza akyuse 221 kufa fe abalwanyi bannansiko tumutwale Kololo tumuziikewo oba oyagala lugala kwa lutwalo luwanvu oli ave yagamba nti lwaki tule ewaani Kololo wateeka lule naffe wetukuteeka bakuyiteka nti Museveni bamuteeka wali naye waliwo abakulembeze abaliko mu ggwanga muno bemanyiiko Obote newankwadde kati amalalo ge gayitamu obusubi ennaku zino akokolo tebagajjukira nako tugeza kusabira Obote ye lwaki basabira jjani lumu gwe bategeera kuba yali akokuse emmundu deka naawe Obote teyalwana he contribute naye yakola omulimu gwe lwaki tebamuzika Kololo n'omulambo guze era president yakola politics n'agamba bakomyewo Obote naye ate Amini n'amuleka kati Amini yamukola ki Amini tafugangako Museveni naye Obote yafuga Museveni naye waliwo deko ntugenda tusabira Akokolo naye tuli mu State House tusabira Obote naye juzi waeringa yora corona najja kawulire Agasi mukulu Tamale babukubanga ono tata ono Muzee Kinyata Muzee Nyerere Muzee Obote bano balekawo ndi ku mission okubeera president wa East Africa naye siwiranga konti ya konvo yagenza Akokolo bano kuzika teyaziika kugamba awo kati bagita tetukyali bana bato tukuze ate betulabye bingi olide ate mukyalaba tukyalaba tumanyi bingi kati fe bagita fe tuliwo kati ani era mwe muliwo Kasegwanga yafa Serwanga yafa abantu bonna betwalira bonna bafudde baweddewo bakibirango Kasedde bavuddewo bani juzi n'omwana we bamugoba maje bamukolera okwere bamugoba mumbo ali stubborn president abimanyi juzi agenze buyiko yesimba banigenze okundi ate kibirango kyali ebuyiko ekyakikola singa yayitamu ate ani yakujjamu maje anti munaye bangobamu olide kasaba kutegeera oli kumine president bakulabiranga omulabe olide kakati nze bya president Museveni mbirese twakola we contributed kati sikyayagala bana Uganda abali ebweru mwenna muyambe Gitta bakasera kuba magoti sikyayagala kuba magoti twakuba amagoti twakola buli kimu we contributed for this country bakagame tuba tutte the okay now badodo banyamuvumba baniba the okay babajire they are there tokyazanyira Rwanda oide bakabira tuba tutte bakulidde wano bakabira oyo kimanyani oyo mutabani wa Kabira machindi basomedde wano they okay bakiri babo tubakubidde mundu they okay kakati president Museveni ali mwadde magezi for retirement nga avudde ku ntebe okugivaako president Museveni bana aleka entebe Uganda ejja kubanga Somalia chika nawe chi yes batonda yo muye ko mutegevu no abantu tebali equal oida to naye akimanyi oide kati constituency ekusudde ate okomawo ku advising what are you going to advise bwobole meddwa constituency like bet kamya constituency ekulemye abantu bagambye tetukwagala enkola yo yewunzise IGG bet kamya yali ago yakawunge jinja IGG tasomanga kona tamanye echi yadinange sasoma yeta gamanero yanti kino bakola bati subsection watayina teka nawo yo IGG twagwanga gwa Muzei Museveni muzanyisa appointment za president Museveni mu appointinga is okay amanyo kwa appointment naye abako wali ku ground abantu bako tebabitegeera bet kamya abadde mulandizi ani ettaka babba wali ettaka genda w'abantu amataka bikibi walora byenga asebani bet kamya kichi akoze mulandizi kati IGG Amiri akyambadde simayi ba PPS simayi bikibi bazindeza apartment y'entebe tukeno gama Amiri akyambadde olowooza nti bo babalwana wa bali Sweden advisor simanyi baani balese bakalolo kulutujjo byanti bo bakola contract ne Museveni mwabasiru aberu abaganda mu Lwane fe tuli eno ye bamugwa kati advisor nekambuze oloze obuzibu buva kuki Buganda obutaba oba nato obagamba abantu president Museveni obaba tia
obata batya simanyi. 1 abantu basomye webali akyuse ku system si new face new kati lwaboga ngina mu advisor just kumutekaawo abeeraawo kusubula lwaboga abeera na Mombasa twera 10 ebintu bye tebateeka musolo naayisa nabatunda no balo kati lwaboga wa advising the president omukolo advising the mutatawo kuchikati amu advising echi nti pesense ankuba atampa mmere kati bagita katubereberwa system but tetutudde you advising the munene nja kuvayo mbwire public what to do awini dilemma all munyambe koina katono wefirize sisabiriza naye munaye gwe twatuusa yatusuula finished amuza tunasuka ku program ya feke soka mwe namba lamusiza mubere bulungi mwekume corona tubagalanga muri balamu mukomewo mu Uganda mujja kutusanga bwembanga esimu yange bajja jibawa tunyumye tutuleka awantu oba wano ku jokers we tuli tugambe this is Gitta tujja kuzimba eggwanga it is our mandate to build our country tunatakawe tafali obutasoma sindwadde olidde n'atasoma omusanga London n'atasoma ali Sweden n'atasoma aliwa Denmark n'atasoma ali Australia yatuuka yatya chogamba mulalu aliyeyo mulalu yes nawe obutasoma bwange I don't mind si musango naye musango gwabali abataategeka kintu nti butumala okuwamba bakadogo baddeyo basome ebyali embala president Museveni tabimanyi naturally cause in your 3rd battalion Patrick Lumumba mobile brigade ya NRA yabalemesa okuddayo Lumumba yagamba omanyire kankubwire omuntu kobenga wenkananga ekisumuluzo kino ng'okutte mundu oba mujasi wa gwanga teri ebyombu era mu nsiko tewalingayo favor mbolo okubasima yoli mwana muto tojja kugenda kulwana no mulumba kyekimu okutte ki okutte mundu nze nkubulira amajete gali ikebi obo oli muto obo oli bakubano betwalina bo ntenda yansasa nempira machumu negali niganchumita gakuchumita ki nti bunama abantu bali awo lanka basadde kuno nayo mbuuza sebo wakola ki tell me jukiranga tugenda wali wakola ki sinkibe nalwaiso sikibe ngo basangeyo olaba nokulotanga emmere ne bayimuka enda yansasa amachumu galiyo ne ganfumita gakuchumita gakuchumita ki kusawa y'olutalo nato chekango twalingayo munozani afande nakaba olwa yabise netukola stretcher z'emiti netusitula ate n'omuleka namukukuta n'omusajja mutambula maila 5 President Museveni president kiri Uganda sabo tujjukire twakola twayiwawo omubiri manyi na kuzinduka kuyiwa omubiri twayiwawo omubiri sebo okulaba nti oli kyoli President Museveni sibula batulaba program mwenna mubere bulungi nze wendi ndi mulamu tuli mu Uganda tetujja kujiddukamu kubanga people they are disorganized olidde corona mu mwekuume obona ulutalo lwazze abaluleta ba China asimayi bayindi simayi bichi be safe tumanyi mu one day you will come toza kuganda sijja kudda Uganda why this is your country olidde komawo mu gwanga lyo mujja kutusanga nati mabajaso libu ku kisebe bakwatira bevi tetujja kusuka no Gitta nenga betukoba ku program feddako twetega kulaba structures zino zali badde zitya era nesha tubulireko omukyalo ono mukwano gwo nabbanja gye mwakubira ekyaseka kumirawo mbonayo mwayitayo bawala babali abawange emmere ebirembo anti president yaga omwala wa akiki era ize kankubulire ize mukulembeze gwanga simunenya ne munenyako kintu kimu ng'omuntu sinenya president w'eggwanga yagenze n'amanyira abasajja be Western ebunyolo kumanga musajja naye muzibu yagambe nti after kabalega tinabbanje yomugeza ategera yeka olimbye sebo bawo tuvudde ono mbere bulungi mweraba.